Alright, amanya nga bulijjo nze yenze yekolera itongwa mugamba mutya baganda bange ne bannyinaze. Olujjuliro TV kwokyali the flashlight Uganda yekolera official bannange ab'olujjuliro nsanyisa okubalaba baganda bange ne bannyinaze. Musharinga obubaka buno kubanga bukulu nnyo kasitona asuwa bino byenjogera tojja kubuuza kubanga nze yekolera itongwa sidda mabega gyenvudde. Sharing a video to kene kumuno the flashlight namwe mwebale nnyo baganda bange mu subscribing abali kuyekolera official mu subscribing Olujjuliro TV mbagala nnyo bannange kanake ensuso abalabi b'Olujjuliro TV amanya yenze yekolera nno itongwa olunaku olwaleero nzize okwogera ku nsonga ya gavana tumusiime Mutebire eyatuvudde ku maaso ndowooza olunaku olwa Sunday akake kagwamu nako olwaleero ekifaananyi kye kigenze mu parliament ndowooza yo maiti tesobodde kugendayo ku parliament naye bagaye ekifaananyi kikole ki kigendayo ku parliament ababaka bakikubeko eriisa evvannyuma ndowooza n'okukisiima bagenze kusiima kifaananyi emirimu gye kikoledde eggwanga bannange byampuna nno bannange omuntu okuseka nga ate tuli mulumbe nabyo nno bibeera byampuna ekifaananyi munnaye bakitutte mu parliament mbu kisiimibwe naye nga sinnatuukawo awo embalirira y'amaziika g'ono omukulu ewemmense oba egenda kuwemmenta obuwumbi 4 pulaasi okuziika obuziisa omuntu kugenda kuwemmenta obuwumbi 4 pulaasi naye nga teweerabira nti munnansi talina mpeke mu ddwaliro teweerabira nti eriyo amasomero agamu egeetaaga bailumi out okugayambako mu nsawo gasobole okuddamu okuzimba kubanga amasomero gaalibwa ebiswa amalala gaali gayiikamu amadinisa teweerabira ti omusirikale wa poliisi onaakuuma eggwanga tannasasulwa naye ng'atojja kwesanga nga Emmanuel Mutebire omulambo mu bufunze gwa mugaso okusinga abantu abalamu mu Uganda obulambo today gwa mugaso okusinga abantu abalamu mu ggwanga Uganda. That is why osobola okulaba omusirikale eyali kuumye bannaggwanga ne basseggwanga ojja kulaba omusirikale eyali kuumye bannaggwanga ne basseggwanga n'abakuuma nga batebenkevu bulungi aleme okubabbake okubasaba enguzi aleme okufutyanka emisango nti akutta omwana naye ate ne bamuwayo kasente akatonotono n'agamba amma mwejjeredde genda ne weesanga ng'omusirikale oyo eyali badde ali satisfied ng'alabirirwa bulungi nnyo ng'asasulwa bulungi nnyo tawabwanga musaala okumala emyezi 6 baganda bange ne bannyinaze amannya yenze yeekolera itongwa omusirikale wa poliisi amaze emyezi 6 naddala atalina ranka yonna mu poliisi nga tafuna musaala naye ate ekisinga okubeera ekyennaku era ekisinga okukaabya amaziga omusirikale omulamu eyali kuumye eggwanga alumizibwa ali mu nnaku etagambika kyova olaba babbi kyova olaba bakwata ababooda ekyeyonoonere kyova olaba bafutyanka emisango omukazi n'agenda nga bbaawo amwokyezza amazzi oba paasi omusajja n'awaayo kyawaddeyo ogwo ne gufiiraawo fayiro eyo netatuuka wa ssaabawaabi wa gavumenti lwa nsonga nti enguze ekutte ejjembe mu ggwanga ate nga n'abagiri abasirikale ba poliisi muganda wange mwana mama mwana wa ssebo oba nenyoolekamu kubanga bamaze emyezi 6 tebafuna musaala. That is why nali wano wennyini ne mbagamba nti abasirikale abo be basinga okuba bakwano baffe era nabagamba lwe nali e Makerere ku kulonda kwa guild president nayitirayokko nga ngenza okulaba candidate waffe wa Nuupu nempitirayokko naye olwabo okutuuka kuba nayitayo mu ngeri ya bubba mwenna mukimanyi entambula zange nakyemalira yazinzijjako sikyasobola kwetaayiza mu Uganda ng'abantu balala mwami Museveni yanzijjako eddembe lyange ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba olwa threats ezisusse nnyo eri obulamu bwange sikyasobola kwetaaga naye ku olwo nebbirira mu ngeri yange yonna nga bwe nasobola nentuuka e Makerere okulaba ki ekigenda mu maaso. Bwe nayingira e Makerere okwetegereza ki ekigenda mu maaso bwe natuuka munda nenzijjako mu masiki zange ne helmet gye nalina ku mutwe omusirikale wa poliisi waaliyo kabangali eyandaba n'adduka emisinde n'ajja n'ambuuzaako n'aŋŋamba yeekolera nsanyusa okukulaba mwebale kulwanirira ggwanga mwe mukimanyi nti temuli mu kwerwanirira mwekka naye ate ekyamazima musinga kulwanirira ffe era n'abaako ne byeyaŋŋamba n'aŋŋamba yeekolera kankubuulire tubaagala naye ekyamazima eno tukolera ku order naye ate ffe tubasinga
n'okubonaabona tubonaabona tutulugunyizibwa fe akawunga tulya namba 2 fe almost sina namba 2 akawunga abasirikale tebalya namba 2 tebalya namba 3 balya namba 4 mu bufunze balya chachuna ddala abalina ennyindo ng'ene yange mutegedde kyentegeeza bamanyi Oluganda mmanyi abataava eri mu kabakanywa buzaale mu ba Hima dynasty mukitegeera bano tebanywa ku matwa makwafu amatwa amakwafu ganywe babali yaŋŋamba ffe boolaba abaana baffe tebasoma kubanga omusaala gukeerewa abaana baffe balya bubi tusula bubi nga mbizi naŋŋamba mmwe essuubi lyaffe naŋŋamba ebiseera ebisinga bwe mubaako strike yonna gye mutaddewo mukimanye nti bannange tubeera mabega wammwe naye strategy yammwe etumalamu amaanyi limu mu bbanga nga mudduka emisinde ojja nti mulabye sitaani naye baganda bammwe ffe tuba tulinda kimu mutukakase nti ddala kino kye mutandise munaakimaliriza ffe emmundu tugikwate tugitunuulize oyo eyatusindise bw'ati omusirikale wa poliisi bwe yaŋŋamba era naŋŋamba yeekolera terannove wano waliwo abanaatera okujja ate abakambwe ennyo ne mugamba weebale mwana amaama kwebeereramu kakati ki kyentegeeza bano abasajja ab'ebyambala aba yunifoomu naddala abatava mu kabinja kali ak'abahima dynasty bacwezi ng'amuhoosi bw'atera obbayita munnanga ate be basinga okutulugunyizibwa abasajja abali mu yunifoomu today kyeraze lwatu nti omulambo gwa Emmanuel tumusiime Mutebire gulaze nti gwa mugaso nnyo okusinga abantu abali mu ggwanga. Mutebire agenda kusaasaanyizibwako obukadde bwa Uganda 4 okumuziika oba 4 plus okumuziika, naye nga waliwo amasomero today agali mu mbeera embi, waliwo abasomesa ba gavumenti abatannasasulwa musaala, waliwo abasawo abatannafuna musaala, naye nga balaze omulambo gwa Mutebire tumusiime gwa mugaso nnyo okusinga gwa omuntu omulamu. Naye era bannayuganda mbalabye bakyemulugunyizaako nnyo, bagambye ya Rabbi ono omufunga wa bbeeyi nnyo, ono omufunga wa bbeeyi nnyo, naye mbagamba naye ate mwategedde baana ba mama n'abakitange mugume, no worry, ono amaze okulya zabbye zennyingi okusinga ku ze bagenda omuziikamu. Abidde sente z'eggwanga nga bwabbira ne Museveni bwabbeezize, bwabbira Museveni bwabbeezize okumala emyaka 21 beddu. Naye mbuuza ekibuuzo ekisembayo, akyaddamu okubba zabbye zennyingi okusinga bino ebina bye bagenda okumuziikamu. Singa abo be baziika mu bitiibwa ne bamuziika mu kopini eringa omuntu, ne bamuziika mu kisinga bo badda zenguli jjajjange bamuziika mu Mbugonjereere mwaka gwa 1998 omutaali yadde essanduuko, omutaali ki mu Mbugonjereere, naye nkulayirira ne Kisekka gwe baziika mu keesi mu ssanduuko, gwe baziikanga w'amaanyi, gwe baziikanga ow'ekitiibwa, nolowooza alizuukira taddanga kane bana abatutiisatiisa ne babaziika mu byebbeeyi, ne babaziika mu matiribona, ne beetiriboseza mu ssente z'eggwanga, n'olaba nti omuntu omu atutte obumbi obukadde bw'eggwanga 4 amaziika ge. Muntu omu wa mugaso nnyo okusinga mmwe bannaggwanga ne basseggwanga, ntegeeza bannansi. Omuntu ogu one person, omulambo gwe actually takyalina muntu, omulambo gumu deadly body okutwala obukadde 4 bagenda bumuziikamu, naye ate neŋŋamba ate agenda kuddamu okulya mmeka endala. Era zino ze zisembyeyo okuliibwa. Bannayuganda mubaddenga ku bunkenke, batubba Museveni n'asaba zino ne zimuweebwa, n'asaba ziri ne zimuweebwa, but the fact that this is the last zagenda okusembayo okusaasaanyizibwako ye ng'omuntu. Tewali muwendo gwa ssente musiime Mutebire kugenda kuddamu kubba bannayuganda. Obabbidde ebbanga, olwaleero ogenda n'obukadde bwabwe ebirala 4. Baganda bange ne bannyinase mbagamba ebigambo bino, bakatubbira ono Mutebire yekka abadde gavana bank okuva mu 21 paka olwaleero gy'emyaka 21. Olowooza gaapu ya myaka 21 omwezi babadde bamusaasaanyizaako ssente mmeka? Ye omuntu omu nga tannagattako kubbira Museveni mukamaawe babadde bamusaasaanyizaako obukadde bwa ssente obusoba mu 150 okumala emyaka 21. Today bagenda mumusaasaanyizaako olusaasaanya olusembayo lwa bukadde 4 plus. Naye badde mbasaba bannayuganda bannange, tubeere bakakkamu nnyo, tubeere bagumu nnyo, tubeere nga mukuno okusoomoozebwa okuliwo okugenda mu maaso.
alete kutumala mmanyi kubanga ezibbiddwa nezikyajjibwa zezire nnyingi naye era tugamba nti ogw'omumwa tuguwonye ogw'omumwa tuguwonye sigambye nti nsanyukira enfa ya Mutebire naye ate nyiigira omuntu yenna aziŋŋamye eggwanga akonzibye eggwanika lya Uganda eggwanika lya Uganda likonzibye nnyo ku mulembe gw'omusajja oyo era bw'oba weetegereza bulungi gwe muganda wange ne mwannyinaze alaba vidiyo eno ku mulembe gwa Emmanuel Mutebire sente ya Uganda kwesinza okugwira ekonome ya Uganda kwesinza okutyoboolwa kinajjukirwa nti musiime Mutebire ku mulembe gwe sente ya Uganda kwesinza okunaabuukira era kyekimu ku bigenda okumujjukirwako bannayuganda nti wanaabuula nnyo sente kubanga ffe we twakulira abakojja abafu abakitaffe baleka nnusu 7 ne basanga ennyama ewaka ne bagirya today ne bwoleka omutwalo ng'olina omukyala n'omwana omu omukyala ayinza okugukkuba omanyinze nga bwe nafuuka ekizibu mu ggwanga sikyalya mu woteeri neefumbira naye nze kennyini ng'omuntu okwata omutwalo gumu n'ekitundu n'ogenda gye basuubula bye babisuubula muganda wange ne weesanga ng'ogenda kulya mukene kwolwo bw'oba owazeewazeeko ogenda kulya firi ku lwolwo naye nga teweerabira nnusu 7 zaalyanga ennyama ewaka kakati kinaagenda on record musiime Mutebire ku mulembe gwe sente ya Uganda egudde nnyo ebbeeyi era ebyo ebimuuze nganze yeekolera itongwa bye ŋŋenda okumujjukirako eyo ye legacy gy'alese oba ya bulungi ku sayidi ye naye nga ffeeyo gye tugenda okumwogerako omanyi mwagala nnyo mu abafutu boogereko ebirungi bannayuganda mwagala nnyo abafutu boogereko ebirungi naye nabagamba ekyo kyokoleredde kyogenda nakyo mu ntaana tosuubira okubanga obadde okuba mukazi w'emiggo buli lunaku tomugulira mmere otuuke okufa agambe nti woowe omwami wange abadde mulungi agenda kugamba mwami gwe obadde onkuba emiggo taata w'abaana bange ogenze n'amayisa go era oluyiro wasemba okunkuba lwe lukyasembeddeyo ddala ddala temunsuubira okwogera ku Mutebire ebirungi nze sibirina yeekolera itongwa sirina birungi byakwogera ku Mutebire bino byenjogera ku Mutebire ale ku Museveni kirisukka bususi mukama lwali tuyamba naye anikula essaala zaffe naye n'amutukimira ale kirisukka bususi sente ya Uganda yagikwata oyo Mutebire n'agijjako 0.2 oba n'agyongerako 0.2 yagyongerako 0.2 nti luli kyewakozesanga nnusu 10 leero olina okukwata nnusu 10 oba omutwalo mulambo okukigula luli wakozesanga nnusu 10 okubaako kyogula luli wakozesanga nnusu 10 okubeerako kyogula gwe munnayuganda but today weetaaga mutwalo ewaali ew'ekikumi okozesa 10 ewaali ew'olukumi weetaaga mutwalo mu bufunze sente ya Uganda agyongeddeko 0.2 okufuna kye wafunanga nga tannajja kakati mwagala nze musiimeko ki omuntu omunnanfuusi omuntu omubbi omuntu omukenuzi ng'oyo kakati tudde baalaze nti bagenda kukozesa obukadde 450 okuziika Mutebire kale nze seekanze waddamu beekanze kuba nagambye zino ze zisembyeyo ate agenda kuddamu wa okubba ssente z'eggwanga ezo bagenda omumuziikamu ezo abakungu bazze bagenda olyamu omuceere gwe mugabo gwa Mutebire ogusembyeyo ku ssente z'Abannayuganda baganda bange ne bannyinaze mu kubajjukizaamu obulungi nabagamba one of recently ne mbagamba bwe bankubira akasimu ne baŋŋaa Mutebire afudde naga tekisoboka abagagga bafa ne munnange nabo bafa bannannyini ssente bafa ababadde bafuula ssente ya Uganda nti yaabwe be bagirinako obwannannyini be bagirinako gundi authority eyo be balina bano abasajja authority ku ssente y'eggwanga kakali nze nali ndowooza engeri gye baagala ennyo ssente ne batuuka n'okutigumbula bannansi ne batuuka n'okugaana okugulira bannansi eddagala lye baweera omusolo baliteeke mu ddwaliro ne batuuka n'okugaana okusasula abasirikale ne babatuma mweyiye mugende mukwate abantu aido mweyiye ali manyi nti appetite yaabwe eyo y'okwagala ssente munnange nti bo bagenda kubaawo ssente bwe ziba be bannannyini maanyi be bannannyini buli kimu be bannannyini buyinza naye ate ekisinga okubeera ekyokwewuunyisa mwana wattu abo be tuyita bannannyini buyinza nabo ate kankubuulira ebigambo bino nabo bafa abasajja abo Uganda nabagamba baagifuula limbo bano abasajja Uganda baagifuula limbo bwe bafuna ssente bwe baba bakola shopping bagenda Bulaaya bwe bafuna ssente ez'eggwanga zibadde ku ggwanga mu kifo ky'okugula eddagala mu malwaliro wano mu Uganda bazimbamu bizimbe
kane batuuka okulwala nga bagenda bweru wa Uganda n'owulira nti agenze Nairobi kumujjanjaba ne weebuuze Nairobi gye baddukira okubajjanjaba ye ebyuma eyo gye biri ebibonya obulamu baabiweesezaayo oba ne Nairobi balina gye baabigula ne babireeta mu nsi yaabwe fe ekituuka e Nairobi wano tekikkirizibwa kutuukawo bwe kiyita e Mombasa wano mu Uganda tekituukawo oba bwe kiyita ku Entebbe airport wano tebakikkiriza kuyingira naye bo olw'okuba tebalina kalungi ke baagaliza Uganda olw'okuba bawulira balina obusobozi bo bwe babba ssente n'owulira nti Mike Mukula yabbye ssente z'abalwadde b'akafuba abasirimu ne bafa ab'akafuba ne bafa nagenda n'azimbamu ebizimbe time bwetuuka balwala nga mu Uganda tebasobola kubaleeta kubajjanjabirawo nti bagende mu malwaliro ga gavumenti ne be gabaga private bagende babajjanjabiremu era weekanga baddukidde ku Aga Khan Nairobi India mu America naye nga teweerabira era eyo gye bateeka n'akawunti ez'amaanyi buli we babba eggwanga akawunti baziteeka eyo buli we bafuna ssente ze babbye mu ggwanga shopping w'abakyala baabwe bamukola eyo naye ate kisinga okubeera ekyennaku bwe bafa bakomezebwawo wano that is why nakugambye bo Uganda bagifuula limbo nti yakuziikamu buziisi mirambo that's why nkugambye bo Uganda bano abasajja bagifuula limbo nti yakuziikamu buziisi miki mirambo bo tebasobola kola nkulaakulana mu Uganda kuteeka mu malwaliro kuteeka mu birungi kuteeka mu ki kuteeka ddala mu malwaliro tine balwala basoggeako wano bwe bagira badduka bagenda Bulaayo okubajjanja bakyokka ekisinga okubeera ekyennaku ate nga kinsesa bwe bafa ate babakomyawo wano bwe babadde nga beesamba ate nga bagenda okuwangaalira emyaka egisinga nga bamaze okuyingira entaana kyensonga lwaki nkugambye bo Uganda bagifuula limbo there is no one asobola okuinvestinga ku limbo erusazi n'agamba ngenze kulimba erusazi kugulawo nze bampe nsimbewo kasooli nze bampe kulimba eyo kwennyini nzimbewo hotel gali kwoleka ekyo tebakikola kuba bo bakimanyi limbo yakuziika ekyo tekisoboka kubanga limbo ebeera yakuziika mu buziisi kati nabaana abasajja yenkola yaabwe bo Uganda bagifuula limbo genda e Bulaaya bakujjanjabe bwofa olete bakuziike wano sente z'eggwanga zibbe genda ozinvesting e Bulaaya naye bw'ofeera ebizimbe tebigenda kudda bigenda sigala yeeri gwokomewo bakuziike wano mulimbo osegeera genda e Bulaaya bobba ssente z'eggwanga kola shopping nga bw'oyagala weejaake weegazanyizeeyo nga bw'oyagala naye ate ekyennaku bw'ofa bagenda kuzza wano ne weebuuza ezo ssente z'eggwanga ze muppa ne mukola biki ne mugenda ne mugula ebizimbe Sweden ne mugenda ne mukola shopping singa ze ssente zezimu ze muteeka mu malwaliro ga gavumenti nabawa ekyokulabirako Dr. Apollo Milton Lombote baamukuba essasi amagye gagezaako muwamba mu mwaka gwa 1969 naye bwe gaamukuba essasi teyaddukira yadde mu ddwaliro liri private yadduka agenda mu ddwaliro lya gavumenti kuba yakimanyira ddala bulungi nti eddagala mbadde ndikola ki nditeekayo naye bo bano ne minisita w'ebyobulamu bw'alwala nkula yatasobola kugenda mu ddwaliro lya gavumenti naye bw'oba oteekayo eddagala nga budget ogisaasanya bulungi egenda essente ezigenda mu minisitule nga zikola tezirina okukola lwaki bw'olwala tebakutwala mu ddwaliro lya gavumenti n'otunuulira mbu mukyala Museveni ye minisita w'ebyenjigiriza n'omubuuza kuliko muzzukulu we asomera mu UPE gwe waliwo muzzukulu wa mukyala Museveni asomera mu UPE ekyo nno kitegeeza ki ti ssente z'eggwanga bazibba bekkusa bokka ssente z'eggwanga bazitwala ssente z'eggwanga tebazibalira mu ddala yadde ak'obuntu tudde bakulaga Emmanuel Musiime Mutebire agenda kuziikibwa mu Obukadde 4 plus naye ate nze ekyo tekinnumya mutima ze babbye ze nnyingi zino ze zisembayo kakati kino kye tuyita akamukuula embuzi k'eri akawungeezi kati nga wano e Uganda buwungedde essaawa eno embuzi eba eri akasembayo kakati n'omubiri gwa Musiime Mutebire guli akasembayo tegukyaddamu kulya amafuta ga ggwanga waliwo ate omulala gwe bagenda okuleeta tegukyaddamu kusaasanyizibwako alawensi za ggwanga tegukyaddamu kusaasanyizibwako bya bugagga bya ggwanga olwaleero guli akamukuula embuzi k'eri akawungeezi kati oba alidde mmeka ze zisembayo taliddamu kulya ssente ya muyi wa musolo sigambye nti nasanyukidde enfaayo naye ate era mbadde sisanyukira bikolwa bye ku nsi okubaawo okwe kubadde kwongera ki ku ggwanga okubaawo kati kiribanga bw'ogamba nti kibi okwogera ku mufu bw'otyo naye teweerabira nti oyo y'omu abadde ayisa ssente ezaali badde ez'obujjanjabi n'asiba Museveni n'agula emmundu naye ng'azimuwadde butakuuma ffe emmundu ezigenda okugulibwa nga nezigenda kukuuma ffe bayeekolera ate nga ze zigenda tutigumbula ssente y'omuyi w'omusolo yasiinika Wuma gye yawanga ye yamutigumbula naye nga Mutebire ye yagisayininga n'agiwa mukama we
sente y'omuwi w'omusolo Rita Nabukenya gye yawanga amafuta agali mu kabangali ya poliisi ye yagagula Rita Nabukenya mu bufunze ye yatyaba enkwe zaamwokya essente y'omuwi w'omusolo Dani gye yawanga Kyeyune ye sente eyamutigumbula essente y'omuwi w'omusolo Naabagesera gye yawanga ye yamutigumbula essente y'omuwi w'omusolo Swipepsi gye yawanga ye sente yamutigumbula essente y'omuwi w'omusolo Ziggy Wine gye yawanga Michael Kalika ye yamutigumbula essente y'omuwi w'omusolo Bannayuganda abattibwa ku 18 November mwaka 2020 atuli mu campaign nga bamaze okukwatira President Eruuka His Excellency Bobi Wine essente ez'abantu ze baawanga aleze sente ezabatigumbula mu bufunze baziwa kubagulira ddagala nti neziba zikuze mundu zirina kukuuma bo naye ate ze sente ezibadde zimubasaanyaawo kakati gwoyagala nze tumusiime Mutebire abadde gavana wa banka ya Museveni mmwe gye muyite eya Uganda muyite ntya ŋŋambe ntya mwogereko birungi byereere abadde akwatagana ne Museveni okutigumbula bannayuganda yaabaffe gwolowooza nze Museveni basobola okumbikira leero nti afudde nenkaaba nnyo ne neekubagiza nsobola okkaaba kali bwe kiba ng'omukuba agenti baavuddewo ate nsuubira otya okudda woowe kitalo woowe ffenna edda wano ewaffe mu Buganda ng'omuntu bw'afa ne bw'oba obadde omulinako empala n'etya munnange ng'ogendayo n'ogamba waayi nga bitalo bwe muba mujjukira bulungi abaakulirako e Butambala eyo waabangayo omusajja baamuyitanga Musoke naye Musoke teyatigumbuza bantu mayembe neeyana Musoke teyakoma kutigumbuzanga bantu mayembe era yali musajja wa UPC abaatigumbula abantu mu Mpigi district by then Butambala ali akyali ku Mpigi naye Musoke lwe yafa abantu beekulumulula okuva okwaffe okugenda ku mutalo omulala bamuziike naye nga tebagenze kuziika Musoke bagenze kusunga Musoke afudde n'akakasa oba abuliddeyo abaye nabo bafa kakati baganda bange kyosiga kyekyo kyennyini ky'okungula tewali asiga kasooli n'akungula bijanjaalo tewali yeba katulo n'asuubira okufuna ekyokulya kirina kukusanga ng'omaze kikolerera kakati n'ekitiibwa kino kye mwagala tuwe emirambo olina kusooka tukikolerera ng'oli mulamu otherwise tugenda na kutuuka okujinya abantu batukoleko ebyaswakaba byonna bye baagala olwokuba bamanyi nti bwe balifa tugenda kugamba omufu tayogerwako kibi omufu ayogerwako ekibi omufu ayogerwako kirungi nga yakola kirungi eyakola ekibi olina omwogerako ekibi otherwise mu nsi muno bwe tubeeramu tukolerera nnyo omukululo gwe tulirekawo then gwe lwaki toyagala nze omukululo gw'omukulu ono musiime Tumutebire Emmanuel gwakoleredde ogw'okuyambako nakyemalira okwekuumira mu buyinza n'okutigumbula bannansi nneme kugwogerako lwaki temwagala gwo ng'ogereko omuntu kyokoleredde kyekyo kyennyini kyogenda nakyo mu ntaana omanyi omusajja bwe weegadanga n'omukazi n'akugamba ndi lubuto ekyo kye wakolerera kumufunisa lubuto okyegeera naye toyinza kubeera awo noweekoma mu mooti tokwana toyogere ogambe nti onaafunyisa olubuto bajje bakulimbe n'omwana ogambe nti ono omwana wange kyokka ng'okimanyi tewakolerera kufuna mwana okyegeera so kati ne musiime Mutebire ebitiibwa bye byakoleredde mbadde nsaba mukkirize tubyogereko naye mbadde era mbasaba temuddamu complaininga ku ssente ezo ennyingi ezigenda mugendamu mu kumuziikaako obukadde 4 oyo gwe mulaba omwezi abadde asasanyizibwako obukadde obutakka wansi wa 15 n'okudda waggulu kati ali ebina lumu agende nabyo oyo tumanye nti n'ogwo mumwa tukoze eki tuguwonya ono tagenda kuddamu kubba ssente ya muwi wa musolo tagenda kuddamu kwetaba ku bantu babba ssente ya muwi wa musolo naye gwawagira NRM kino kikulekawa gwalowooza nene ensi yo n'owulira nti Kibuule yayiwa abantu wano yatta bano n'owulira nti Aruna Kasolo yayogera n'okwogera bannange omuntu yenna naye kikamukoolya eyo basime kakati nga Aruna afa ng'ekyo nnemo kibajjukiza amugamba mufuta ayogerwako bibi ng'ate ye yennyini yabyogera okitegeera waliwo ebigambo bye nnabagambako ebiringa ekigambo omujja nannyina nga byo byeyogerera kakati omufuta ayogerwako kibi nga yayogera birungi naye waliwo ebigambo byaba yeeyogerera nga ne mukufaakwe bigenda kweyogerera nga ffe tugenda sesaamu biseesi byake ekyo kye wakolerera kyogenda okukungula ku nsi kuno so ne musiime Mutebire ekyo kyakoleredde ku nsi kuno nkakasa akikungudde mulekeraawo okulowooza bantu mmwe timuli bakitalo nnyo mugenda kubeerawo nolaba Aruna yenna atwekiika eyo basime nolaba ono eri tumwine liso moja ng'avaayo twalwana abaye twabatumako
lino eggwanga twalijja wala mwalisangawa mwalisanga wani abatuma mulijje wala ffe twabayitako nti mujje mulijje wala yabaffe bwe muba mwalwana nga muwulira eggwanga lino mwaliwola temunnalikungula. That is the question. Navayo nakola statement bassa abaana b'eggwanga 18 November mwaka 2020. We are going to shoot to kill. Kakati such a man, omusajja omukulu atuludde atalinamu yadde nakaviiri ka black mu birevu bye ne muntu wegwe nova nokola statement ngeyo ku baana b'eggwanga abawa omusolo tugenda bakuba tubatte ofe zenzite wano ntandika okwogera tibannange omufuta yogerwako bibi nga yeye nyini yatuuka okuseesaamu n'okulagira n'okunyumirwa enfa y'abaganda baffe gwofe ze yeekolera itongwa nzite wano ngambe RIP tumwine kugamba kimu rest in hell kubanga toli wa mugaso nnyo kusinga Rita Nabukenya. Omanyi bwe nali muyita, omanyi bwe nali mpita Dani Kyeyune, omanyi Yasini Kawume enkolagana yange naye. Kakati wavayo n'owagira obutemu obwabatwala mu ntaana, wavayo no contributing ku tickets ez'abatwala mu ntaana. Then nze yeekolera itongo genda ofe ngambe nti RIP omufuta yogerwako kiri sinze nze ndi musajja muganda saayagala nnyo kuwuliriza kigambo kye bayita enseko ze bayita amabikansamu. Nze siseka nga nnyize, bwe mba nnyize ndaga bunyiivu, bwe mba ndi musanyufu ndaga busanyufu. That is why bwe mba njogera ku His Excellency Bobi Wine kuba nsanyusa nina okumwenya automatically. Bwe mba njogera ku Museveni simanya busungu gye buva kubanga nze siina ngombo gye bayita mabikansamu. Siseka mabikansamu, siseka majemulukufu. Nze siringa ngembwe yote ekikomi, siringa mbwe yote ekikomi bwefuluto janti ekyatunula songa yebase dda naye ng'ate nze siri bwentyo baganda bange banyinaze ekyo sigenda kibalimba. Siri kiguumaaza ng'embwa eyo tekikomi. Ekituufu nkiyita kituufu, ekikyamu nze yeekolera itongwa nkiyita kikyamu era nkubuulira ebigambo bino. Mbalaze omusajja yavaayo n'awagira ekyokuttibwa kw'abaganda baffe. Nawagira okuttibwa kw'abaganda baffe ne bannyinaze abattibwa ku 18. We are going to shoot to kill. Mubakube kati ng'afa nga nvayo nti RIP. Mumulowooza mmwe mungulira data oba mmwe mungulira amazzi gano genkozesa okwogera byenjogera mwaba NRM abagaa mufuta yogerwako ki mmwe mungulira data ndyoke mwogereko ekirungi. Data wange nso omwononera mukwagaliza sitaani emirembe mu ntaana kuba mwenna mukimanyi ti omuntu yenna atemula abba oyo aba muweereza wa sitaani era aba sitaani. Osegeera ale nga Mukama yatugamba twesemberezanga sitaani tumubeerenga wala. Kakali nga lwaki sitaani agenti w'omwafa neŋŋamba nti RIP never since yeekolera itongwa bampita kyosiga kyokungula. Bano abasajja babakinako mulwokuba mbu mwerabira mangu kandi naddala wano mu Central Uganda bw'abaganda babakola kino ne beerabira mangu. Abaganda bangu bakumanipulatinga, abaganda bangu bakudivertinga, abaganda bangu bakola kino bakukyusa bwongo bamangu bakwerabira ne bakwerabiza ekintu. Nze si bwendi n'enkovu gye nnina wano eyagintuusaako nga ndi muto nkyamujjukira era bwe mmusanga nansaba omutwalo mmujjukiza nti naye gukuwankuwa naye bwankola kino. Osegeera kakali ne ba Eri Tumwine ba Museveni bano bani bonna lwe baligenda mu ntaana tugenda kubajjukiza nti gino emirimu gyammwe mugende nagyo baba temugitulekera mugikwale tugibateere mu kofini zaye kuba mwagikolerera. Muli bantu abagenda okusomwako mu byafaayo mu Afrika yonna nti mmwe mukyasinza obutemu akyali sina mu Afrika mokka. Bakyawaana Napoleon, bakyawaana Hitler nti baatemula naye mbabuulira bali bawaananga n'okwewaana ntemudde bati atemula babiri n'agamba ntemudde bana atemula bati kuba ayagala bamutiiremu ekyo ekitiibwa naye ttya Museveni attira mu nzikiza attira ne mu kitangaala. Era nabagamba abo ab'ekitabo ekyebyafaayo mu nsi yonna Simaya World Book of Guinness Museveni bamukiitinze nnyo. Omusajja ali ku record nga Ssaabatemu akyasinze mu byafaayo by'ensi ne bamukiitinze balemesaawo bahitira ba Napoleon. Omusajja nabagamba muwe ebitiibwa byabikoleredde. Museveni akoleredde obwannakyemalira kyekibatuusa okumulyaza amanya bwe mutyo omuntu bw'akola ennyo asiimibwa. Mwagala kufuuka luno oluyimba lwa kamiyoni nti basiima ogenze mumulinda afa omusajja.
omusajja bamulinda afe balyoke bamukwatira ebitiibwa byonna balyoke babimuwe ta Museveni yessaaba temwasinze kyokka nga abadde abikolerera abiregeko ng'akyali mulamu naye nga bambi musajja babimumye omusajja temumulinda kufa mumuteeke ng'omutemu akyasinze mu byafaayo by'ensi eno mumuwandiike mu kitabo ky'ebyafaayo eky'ensi yonna omusajja temumukiitinga omusajja mumuwe ekyo kyennyini kyakoleredde kandi nejja mpulira n'omukyala Anitamonge Yerusa w'obugalo obwakona naye avuddeyo n'akola statement awo ennyumba y'obwagavana ng'ekirabo ky'okuddiza tumusiime bagimulekere ebeyiye bazinkunye bano beeyagadde bazinkunye mweyagalidde mu nsi yaffe Anitamonge agaye ennyumba y'obwagavana egende mu mikono gy'abaana ba tumusiime mu bufunze kati enkya ne Museveni bw'afa State House ekyasobola okugenda mu mikono gy'aba Natasha kale olabye n'obabuuza mmwe mulya mmere ki n'obabuuza Anitamonge mwe mulya mmere ki abakonya obwongo ye mwayitawo okutuuka mu bifeeyo mwe muli naye ate ne siibuuza nnyo we mwayita kubanga eno gavumenti yabawumba tuutu munsonyiwa okukozesa ekigambo kino naye nabagamba nze jjiiko sigiyita kitiyo kitono njiyita jjiiko epipa sigiyita kikopo kinene njiyita pipa naye Anitamonge bwe mbasikozeseza bigambo nga bino mwe mwagala nze yeekolera itongwa mbayite ntya munfunireyo kulinnya nange lyensobola okubayita munfunireyo kulinnya nange yeekolera itongwa lyensobola okubayita omuntu okkeera nova n'okola statement ti bannange enju ey'obwagavana palamenti egenda kuteesa ebwebwe famire ya Musiime tumutebire kwegana omulala bw'alibeera gavana naye nga gyatwala n'omulala okay let us assume today ti buli nnyumba y'obwa president yali etwalibwa famire ya president senga today yamuteesa yatwala ey'Obote n'etwala ey'Amini n'etwala ey'Amuwanga eya Lule n'etwala ey'Abinaisa n'etwala eya Muwanga n'etwala ey'Obote 2 n'etwala eya Museveni naye badde yakutwala ze nnyumba almost 9 ze nnyumba 9 kwegamba State House senga zaakasenguka emirundi 9 olunaku luno olwaleero today State House zaali badde zaakasengulwa emirundi wagindaba 9 nga zibeera mu bifo eby'enjawulo akati ebeere wano kubanga eri twagiwadde famire ya Idi Amin eri twagiwadde Wagundi yaabaffe ono ye gavana asoose okufa lwaki mumutiitiibizza nnyo olw'okuba yababbidde nnyo Kikonyogo ye nga temwamuwa nnyumba ono gwe yaddira mu bigere famire yo nga temwagiwa nnyumba basajja mmwe bazinkunye abajoozi mmwe ababbi mmwe yo famire ya Kikonyogo kijja kitya okuba nti temwagiwa nnyumba that is the question kijja kitya okuba nti famire ya Kikonyogo tudde yo temwagiwa nnyumba mu bufunze ye teyababbira nnyo ensonga ki teyawangaalako nnyo ono yababbidde nnyo era musazeewo ne famire mugiwa akasiimo n'omulala bw'alijja nga mumuwa akasiimo soka weebuuzeemu ekibuuzo kimu gwe Munnayuganda kisaiza ne Museveni bw'anaafa naye nga famire ye bagiwa State House entebe naye nga famire ye bagiwa State House entebe munnange anti kaakati bivudde mu ggwanga bifuuse ebya famire nti Anitamonge n'obugalo obukonye bwabuteeka wati ojja nti tamanyi maama lususu gyali bwabuteeka bwati engalo ze tezifaanagana na feesi ye n'obugalo bw'obukonye bw'anaagamba nti kino kibe kino kiweebweyo ojja kwesanga nga ne police headquarters enaggulu bagenda gatuziwa Ochola nga Ochola avuddeko bagamba police headquarters tuziwa Ochola tuziwa Ochola bagambe CPS tujiwe Kaweesi kuba yakulembererawo tunakola tutyo tunatuusaawo ye mmwe abataswala ensonyi wagizaaba mwe abalowooleza mu kaleega baabazaala lunaku lwakumeka twewale okwegatta ne bakazi baffe bwe tunamanya nti ennaku ezo mwe twegattidde zigenda tutuukira mu myezi egyo mwe baabazaalira tubyewalire ddala baabazaala mu myezi ki baabazaala nnaku ki twewale nnyo okwegaddanga n'abakazi mu budde obwo kubanga tuleme kuzaala baana bafaanananga mmwe era balowoozanga mmwe abalowooleza mugamu butusi eziwunya n'okuwunya endowooza ya muntu atalowooza ya muntu atalina reasoning capacity ye muntu atalina thinking capacity ye muntu atalina kasengejja amalo adobooka n'obudobonkanyi ayulika buyulisa ennyumba y'obwagavana tugiweeyo ng'akasiima eri Mutebire ne weebuuza Kikonyogo ye nga temwamu ye singa byali bwe bityo
bameka abaali badde ennyumba z'obwagavana mmeka ezaali badde zaakagabo okuva lwe twafuna obwetwaze mwaka gwa 1962 nga mwenda ogw'ekkumi zaali badde mmeka kyeza ne Museveni bw'alifa luno lukwesese bannayuganda mwegeneze ne Museveni bw'alifa teweekanga nga State House esimbiddwa Muhoozi ne Natasha namwe mukwatireeko awo tata mwe yaweereza bulungi eggwanga ne weebuuza tumwebaza ki kakati ffe nga bannayuganda ffe abaali badde bavunaanyizibwa ne ku paalamenti eyo mwe muyita ne muteesa ebintu byammwe ebitategeerekeka ffe nga bannayuganda kikye tusiima Mutebire okutuuka okumuwa ennyumba gye twaweera omusolo kijja kitya okutuuka ku extent eyo emuwa ennyumba gye twaweerwa omusolo era muliba mulyawo nga muleesa ne Museveni akoledde bulungi eggwanga State House egenze mu mikono gy'abamuhoozi nabo batunuulira emigga egiri ku bwammwe naye muyige okulowoozaako era muyige nti omuntu ebiseera ebisinga mmwe kino nkibagamba nnyo basajja mmwe babbi mmwe bazinkuunye mmwe bawumbatuutu mmwe ze bigambo mbyogeranga bwe biri yes kuba sivumye bino ebigambo si byakuvuma ekyo kye bakoleredde si byakuvuma muyige okulowooza olulala bwe mubanga mukuma omuliro mu luyiira oba mu kisaka oba mu ssubi musooke nga kuteekawo mazzi ganaaguzikiza mutukumyemu omuliro tudde bwe buno obusungu bwe mutuwulirako kyokka ate bwe tuwogera nti oyogera biki oyogera ki wakumye omuliro nga toyina strategy yonna egenda kuguzikiza wakumye omuliro nga tasoose kima mazzi gagenda kuguzikiza kkiriza gukwoke obulimaawa kakati nammwe awo nvuddewo ngenseekaawo abeeka bambe eyo mu disitulikiti y'e Mubende emmundu eyasooka okuvuga essasi eryasooka okuvuga gye lyavugiranga oyo tumwine ye yalikuba lyewaanisa nti banzigyamu eriiso lyange nga tuli mu kulwanirira nsi senga bakugjamu abiri kuba eriiso yo teryalina na mugaso olaba n'eri erimu litufuukidde ekizibu olaba n'eri erimu lyolabisa litufuukidde ekizibu singa bakugjamu abiri bali eyo bajja era abazirwanako bagamba beerabirwa bagamba tebajjukirwanga bano bali eno banywa amata amakwafu balya bulubandi balya bitafutafu tebajjukiddwa babonaabona bali eyo ennaku ebaluma balya biwogo ebitaliiko yadde amazzi ebitaliiko yadde kyayi w'amajaani bibatuga naye nga be balwanira gavumenti eno okujja mu buyinza naye baganda bange ne bannyina zikamba buulira ekigambo kino omusajja gwe bayita Yoweri Kaguta Museveni ajoze bannayuganda omusajja gwe bayita Yoweri Kaguta Museveni ajoze kye bayita ensi y'ensonga lwaki nabagamba mulima mwenna naye mutuuka okujjula n'awaako babe era bwe weegendereza ennyo ababonaabona temuliimu balina nnyindo ziti bonna ennyindo zimbyabye atavunga eno eyange be Banyolo be Baganda be Bakakkwa be Baki be Baluuli be Basoga be Baawa abatava mu reason ziri era be Banyankole. By the way abantu batera okugamba nti Abanyankole batufuze balisi bana batufuga si Banyankole n'Abanyankole bakaabanga ffe abaganyuddwa mu gavumenti eno ate si Bannayuganda be Banyarwanda. Otherwise ate Abanyankole babonyeebonye nnyo ku regimu eno kubanga bali ababrandinga nga abali mu kintu so nga bakazi battu ne basajja battu nabo ge bakaaba ge bakomba bano babakyayisa bukyayisa bantu kakati baganda bange abali eye Kasamba twasuubula amagina nsuwa mukkirize bw'osuubula amagina ensuwa bwe byatika munnange tokukkulumanga nnyo gana amata ge twasuubula gaafa gaali mafu kakati bwe budde tuddemu twekuŋŋaanye tunoonye kapito agenda okusuubula ebirala. Museveni bw'aba yali magina nsuwa Bobi Wine kye kirime ekyettunzi gold pure gold ataggwa ku mutindo kali tulwanyisa ono atufuukidde akayinja mu ngato atufuukidde ekyenena tujjewo oba atwerabize nammwe abeerabiza abeeyo abamulwanira amata amafu ge mwasuubula amagi ge mwasuubula ne gaatika ensuwa ze mwasuubula ne zaatika kakati bwe budde obwo obulumi bwe mulina mu bufuula obusungu tekiniki zimu ze mwakozesa nga mutwala obote enjabala nga muleeta ono still mukyazirina muswano zitendeka kuffe abaana bammwe naffe tukyasobola zikozesa otherwise amanya bampita yeekolera itongwa olwaleero tunyumiza nnyo munzikirize
kome wano akawungeezi kana akolwaleero ale tunaddamu ne tusinkana olundi mweraba.